Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Gwabuuza onyaniriza otya? Nakulaba enyaniriza abantu babayina omumanya. Aha. Kyekiriwo kyekiganye. Ekiganye ndi wano enjala ennuma tuli wala sisi lwakuba batukola bino oteekawo byakulya oba kiki ofiisi eno ensobedde. Tugire ku mmotoka musajja baagimuwadde abantu basinga ne bannange mwankoze bubi okuba nga sirina kyakunywa buli ambuuza ku mmotoka. Yes, Chameleone bamuwadde mmotoka kubanga ebiseera bino bangambye abadde atambulira mu Pasato n'emmotoka terina na linnya Pukuso. Asi Paso kiri PSST bakita batya Pasato abadde atambulira mu mmotoka andi nze muti omugamba abadde gyatambuliramu. Yes. Kakati ekisinga obukulu ne bamuwa emmotoka which is okay. Nze ekizibu kyange si kumuwa mmotoka, ekizibu kyange ekikola ky'okoleddeko. Nze munaku 2 okuva kati ngenda batwala omuntu ampadde emmotoka mumulabe. Oli toleta wabisiranira neke nawe mu interview yange. Toleta ekyo no anti kati labayo muganda wange. Nze wenfukamira nawe kenyini Lawrence bakuwe mmotoka notofukamira nsolo anti uliriza. Njagala obe wampisa uliriza muganda wange. Bwofukamira fete tuli ku level ya Chameleone. Wamma nimbye. Bebekulu kati nze nesa bebekulu ngafukamide ngomode mmotoka. Bebekulu big size bebekulu ngafukamira. Tasobola na bifukamira yo naawe. Bebekulu alina fukamira nga bamuwadde biliyoni ngezo. Ze $1 million mmeka. Olaba nawe bakuwa benzi n'otafukamira. Kati ngenda ngwira omusajja yagudde bwate nagwa bwate bamusika okuyimuka nagwa kati kyogamba obulwadde bwe bwadde bumutawaanya. Nze simanyi naye ebyofukamira byammwe kati nze situukangako ku kigera kya Chameleone. Nze okumuwa emmotoka is not the issue kubanga bangi nnyo babawadde emmotoka. Muzeeyi sookoleeta akapapula ojja tuteekako basukaali obadde ki? Ojja tuteekako basukaali bakuba amasimu ate mugaba namba yange buloga atalina namba yange tomuwa namba yange. Kakati kiri nti okufukamira n'okukuwa emmotoka si kyekibi kubanga bano baana kubanga ne bali abaziga ba ssente zaffe osegeera abazikoze be ba Chameleone kale ababiga baali bakozeewa osegeera babebekulu baabo Bob Wine be bakoze ssente ezo ffe bakoze ssente ezo abasajja ze bayina si kyekikulu neka gamba simanyi abaddawo kumpi n'omusajja n'atamuhandlinga bulungi butafukamira. That is the issue. Kale nze wenfukamira kambabuulire nze wenfukamira that's okay. Why? Sinatuuka ku kigera ki kati wowa Isima kati Isima mulaba Isima musajja mukulu ye muzeeyi waffe olabe n'ala sisa amuyita muzeeyi. Kakati kitegeeza Isima kale Isima asobola okufukamira kubanga kati biseera byebyo ebyekivubuka bino byonna teyabirabako. Kale asobola okufukamira kubanga alina ebiro ebyamuyitako ye ne wafukamira. Naye era kati engeri gyafuuka pulezidenti w'ababulooga wafukamira tusobola omugamba ssebo tusobola omugijika tomala gafukamira ebyo bya kisiru kubanga kati oli pulezidenti. Yes, so Chameleone nsaba mubuulirire omanyi obwavu buli omu bumuyisizza bubwe mu COVID. Kyenyagala okwebaza ku Palaso ne Wizo mu COVID bo basigaddemu kali akamayanja because a star is a star. Ndabyeko omunamawulire omu ng'ali ku TV n'agamba mwabagamba Chameleone star wa star bumuwadde emmere ekinga enjala emuluma kati oyo abatamanyi era ekyo kikyamu bonna ba star ekifuula star waliwo byewe emmizi abaganda siri muganda nnyo naye abaganda abo balina emmizi kyovola abaganda they will always remain superior to us. Why? Nti ne waaba n'omwana we ng'enjala emuluma oba balidde doodo amugamba togenda wa neighbor nga waliyo enkoko. Those abaganda people era kyovola kyekibakuumya otunulira omuganda ne waba asula mu ruumu egi bw'ayimirira wali abajjudde otegedde kyengamba kati Chameleone waliwo ekintu oyo yenna media personnel agamba mwabagamba oba star bulyaki kitegeezo yakyogera tobanko star. You don't know what it means to be a star. A star waliwo bye yeerekereza. A star tafuka ku kkubo. Star
abaganda abo abalangira n'abambejja tebalya ku mikolo nze tosobola kunsankaye nga ntudde kati okujjako nantwala ku Faiza Cafe ewa muganda wange wali ewandegeya naye ate tokajjaamu ggwe kyali ggwe era nga wenkireseemu kubanga tetujja kuba n'abantu batuwagira kutuwa ku bye bayina okajjemu we tuyimirira kakati rabayo naye tosobola kuŋŋamba nti onsanze entambula ndya waliwo bye tuwerekereza a star is a star kyekifuula star oba serebu bakita batya waliwo abaana abatugoberera they emulate us they follow us otegedde kati okay yes oba yandifukamiridde mu kisenge kati nze nkugambye mu nnaku 2 ngenda bayita waliwo eyampadde ekidduka kijja no nkubuulidde nfukamirirayo mu kisenge ate wemba nfukamira situuka ku ttaka nkolako bwe nti katono nnyo ne kakola ki kubanga amavivi gange Ssaabasajja Kabaka gogongwa ku ttaka nedda kikutegeeza obwavu obwavu butulumye nnyo mu covid ne butwerabiza ne kye tuli kati obwavu bulumye abayimbi abamu ng'abo niyerabira nawungamu katono kyovula we yayimusa okwogera yayogedde bitakwatagana nvudde mu nnumpu kakati nvudde mu nnumpu kakati tebanyamba kubanga kati mumanyi nti kati Bobi Wine agenda sigala nga ye wine ye mwenge omusugo tulina e Kampala Bobi Wine agenda sigala nga ye mwenge omusugo tunywa era abana batandise okuyimba Bobi kati bagirlfriend baffe bamanyi wabeera mu sitting room agateekamu oluyimba lwa Bobi ati kati bano bawunga uwunzi Bobi Wine gwe mwanvumanga nti tategeera hooligan mwamulabyeko Bobi Wine is not a hooligan buli gwe yamma kaadi genda olabe amagenda ge buli gwe yamma kaadi yali mbega gwe yamma kaadi yayitayire kyamwongerako buli gwe ekidanda yafuuka kidomola ne Segirinya yamukubuulidde kidanda ne famire eterifuna bukulembeze Kampala kidandala yakola ekintu kimu kasaddira Elias Lukwago eyamuwa obwa road mayor muyise kidandala nga nkitegeera eyamuwa obwa road mayor yali ku TV bwati nga mulaba nambuuza ani mayor wongoro Elias Lukwago baguluba ne Jennifer Musi kidandala yagana okwogera Elias Lukwago nti bye mayor nenge Elias Lukwago yamuwa obwa deputy mayor kakati ekyo buli muntu Bobi Wine go yamma kaadi wallahi kati waliwo akyazzeemu okunyega Bobi Wine kyovula kakati Bobi Wine number 1 wa Uganda number ate tekyali Uganda yekka oli akuba ne show Jamaica ndagayo show kamire nje yakubye Jamaica bwe bagende Bulaya bayimba mu na Uganda ndagayo nze ndete kamire Bobi Wine ya stage nga show mu Nairobi mu makati g'ekkubo namwe mujindaga eriyo muimba mu na Uganda kati Bobi Wine number 1 ya Uganda number 2 paka ku number 29 addako ku start ye Palace ogenda obuuze gwe nkumazi soko linda mukatono eki togireka ku Palace nyinyi abadde ngagamba yabbo luyimba Sheka Manala yabbo luyimba ngani abba Palace yabba nabbo luyimba la Sheka Manala oyo muyimbi aliko ekikyamu comedian inno nga lubatya yabbo luyimba mwana munnange kati oyo omuvubuka yaluyina atu emyaka 5 gisa ate gowana nnyo Palace kati kankubuulira ekintu kimu Palace talina luyimba lwasobola kubba asobola okubanga naye mwoyo mutukuvu yagwa ku Palaso nayiye ekintu kyekimu nkubuulidde kati kankubuulire ani alaba firimu wano waliwo firimu 2 mu Hollywood kanki bagambe zaafuluma omulundi gwe gumu mu sizoni emu naye nga zonna zifaanagana nga banjawulo bagiyita si London as foreign oba Olympus as foreign ne White House down oyo mwana mulabi wa firimu White House down no Olympus as foreign 2 movies zajja mu kiseera kyekimu nga zonna zifaanagana concept nenga ba director era zakola record mu Hollywood nga banjawulo nenga bali buliriza oyige amanyi mwe mwakulya ku maruo oba mbadde ki buliriza anti kati tobuuza bya kisiru nkugambi White House down no Olympus as foreign there were 2 movies nga America bonna baziwandiise nezifulumira mu Hollywood ekiseera kyekimu bagenda okujja era teri yawabira munne ne beewuunya bonna nga bazanya concept y'omu nga bwe kifaanagana nga balumbye White House kati kankubuulire oyo simanyoni simanyi Sheka Manala anti mwetuma n'amannya agataliyo kati oyo Seeka wa muzikiti ki imaamu wa muzikiti kyoyo kati buliriza asobola okubanga yabiteeka eri
Palaso n'ayiyo oluyimba. That happens. Nga mbutufu takopye muntu. N'ayiyo oluyimba nga lwero n'alukuba ne wajjanga ebigambo ki. Gomanyi movie ogizanyanga erimu abantu basukka 1000 nga ne concept efaanagana nenga temwerabangako. Palaso yaliko. Palaso ne weyebaka okuma Palaso yaliko. Ayiza nyimba z'abaana. Ngani? Nelwo oluyimba luli yayimba Shakira biki. Munange nkubula ekintu omuntu aliko gwe boogerera. Palaso yali anti obuzibu Lawrence Toyiga nyinyonyodde ekya film Olympus Has Fallen ne White House Down tokitegedde kugambye Palaso akulaze before nga tannafuuka star yali awandika nyimba nawandika bare gomanyi kye bayita okuwandika radio luyimba radio Palaso nawandikira radio luyimba radio olaba yawandika radio luyimba na luyimba teri yali asobola kuwandika radio luyimba Palaso yakikola. Palaso awandise nyimba nga tanafuuka star. Kisobola okuhappeninga ng'omwana ayimba oluyimba lw'emyaka 5 nga Palaso talumanyi naye ebigambo nga bye bimu nga wengereza ku film 2 nzitunze genda ozirabe gwandaba ku Self Jazz genda olabe Olympus Has Fallen ne White House Down ojja kulaba Palaso ku magezi Katonda gamuwadde ate ne biro birobi tasobola kubba nawe luyimba. Kati njagala obebaza mwenna abatera okunkubirako ennamba yange ya WhatsApp eri 070 namwe bannanga baganda bange abali Saudi abali Europe America Canada no kuba bukubye namba ate gikube bwoti tekako video gambo eno Kai Wisdom 070 mbasose kwatirawo I'll call back. Call on WhatsApp on the video. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.